Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe tugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Updates eyaliko Rubaga North MP amanyikiddwa nga Singh Pamindal Maraha Katongole avuddeyo n'alabula n'agamba nti singa National Unity Platform n'omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talekeraawo kubanga alumbagana NRM bajja mugoba mu Kampala. Omukulu ono bino abyogedde ng'alabula ekibiina kino ekya National Unity Platform ng'akigamba nti balekerawo kubanga bakola obulumbaganyi ku kibiina ekya NRM. Era omukulu ono n'agamba nti bajja kakasa nti Kyagulanyi ne famire tebakyali mu Kampala. Omukulu ono yaliko treasurer w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement era nga omukulu ono yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti NRM gye bamanye nkadde seeri NRM eriwo kati yanjawulo. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti bakola buli kimu okulaba nga ate baddamu ne beddize ebifo ebyawambibwa ekibiina ekya NUP era n'akakasa n'agamba nti ku mulundi guno 2026 akalulu NRM tekatwala ng'ak'okusaaga. Ku mulundi guno bali serious era ku mulundi guno bajja kukakasa nti NUP tewangula bululu. N'agamba nti tebagenda kkiriza NUP okubanga ate efuna obululu mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda nga 2026 nga twetegekera akalulu akafena mu ggwanga lino erya Uganda. Omukulu n'avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ku mulundi guno NRM yagenze maaso n'okubanga yeetegeka bulungi era nga basuubira okubanga 2026 bajja kubanga bawangula. Kati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ekibiina ekya National Unity Platform n'abawagizi baakyo bo bamanyikiddwa ng'abantu abagenda maaso n'okubanga bawaayiriza abalala, abantu abacyankalanya abamalawo emirembe, abantu abakola ebikolwa ebigenda maaso n'okubanga bitaataaganya emirembe mu ggwanga lino. Omukulu ono avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ku mulundi guno tebajja kubanga babitwala ng'ebyokuzannya. Ku mulundi guno bajja kubanga ate bawangula, NRM yakuwangula ebifo byonna mu ggwanga lino erya Uganda. Kati omukulu ono yagenze maaso n'okubanga ate akomawo era nga yazzeemu nate okubanga yesimbawo era nga omukulu ono akakasa nti ku mulundi guno ajja kubanga ate wangula akalulu akajja. Eggwanga lino erya Uganda lyetegekera akalulu 2026 nga ffenna tujja kubanga ate tulonda omukulembeze omujja n'abakulembeze abalala mu parliament.